beeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire okukwatibwa mu jjaamu w'e Kampala kitegeezo kyakalalizibwa olunaku lwonna naddala abatuuze b'emikono abamala essaawa kyenkana nnya nga basaabaze naye twebaza eggaali y'omukka okuva mu Uganda Railway ng'eno yanguyisa entambula nga mu dakiika 45 oba otuuse ekiyambye abasaabaze okutuuka ku mirimu mu budde kubeera obudde ze ssente ng'era omugotteko gusigamiza ebyenfuna eri bamusiga nsimbi okufiirwa obudde kuba kufiirwa ssente naye ng'ani asasula kirabika kyandiba ffenna ekyabataala ku nguudo nakyo kyandiyambako kuba kulwanyisa omugotteko lutalo lwennyini enguudo zonna zoolekera mu kibuga wakati naye ng'enguudo zonna ziba zijjudde nga kizibu okuyingira mu kibuga naye olw'enkola ya training kuba ne weetonnya oba bulungi era abasaabaze batambula bulungi okulawula kubaawo mu byana by'eggaali okusaawa obukuumi mu basaabaze tikiti ya 200 zokka training kyandiba ekyokuddibwamu mu nsonga z'omugotteko mu mmotoka kw'ossa ebikkakka training yakuba entambula esinga eri abasaabaze enkola ennyangu eri omuntu wa bulijjo nga mu Uganda twakaddemu okuzuula obulungi bwa train Rwanda ne Tanzania balina pulaani ennene era lino lyeggulire okuva ew'omusasi waffe Jesentino ng'agakuweereza okuva ku nsoloboto bw'oba wakutambula okuva e Rwanda kyandikutwalira ennaku eziwera okutuuka e Tanzania naye kino ekizibu kinogedde eddagala era mangu ddala mu ssaawa busaawa luno oluguudo lw'eggaali y'omukka luyita Isaka Kigali Railway lwakutuusa gy'olaga mu bwangu olowooza ensi zino zipulaaninga ki leka tutandikire ddala ku lubereberye okusobola okwanguya ebyentambula n'ebyobusuubuzi balina enteekateeka ey'okutongoza eggaali z'omukka empya baasooka kukola kunoonyereza era baali balowooza treni ya dizero yeesinga naye olw'okukuuma obutonde n'olw'ebyamaguzi ebyonooneka amangu ne bakizuula nti treni y'amasannyalaze yeesingira ddala treni z'amasannyalaze zirina sipiidi y'amaanyi era kati enteekateeka eziddako za kufuna ttenda n'ebikozesebwa kw'ossa ne kontrakita enteekateeka zino bwe zinaba zigenze bulungi ku njuyi zombiriri mu gw'ekkumi baakutandika guno omulimu gw'amaanyi nnyo olugendo wakati wa Rwanda ne Tanzania lubalirirwamu kilomita 1000 n'olwekyo pulojekiti eno yakumalawo obuwumbi bwa ddoola obuwerera ddala ng'abasaabaze n'abasuubuzi tebannagifunamu naye mu myaka egijja eno treni y'amasannyalaze yakuleeta obugagga mu nsi zino mu biseera eby'omu maaso oyo abadde Jesentino n'amawulire gaffe ku ngoma mukebereko ku mutimbagano b'oyagala okumweyongeza era tukomawo ne MC Loy n'eggulire erizzaamu amaanyi okuva ew'omutuuze omuzira Francis Kinubi we yali omuto yaziba amaaso olw'obwadde bwa measles gwali mwaka gwa 1965 nga tewali yali amanyi kyakumukolera era kitaawe yali alowooza lino ddogo maama we teyaggwamu ssuubi bw'atyo n'amutwala essoroti okufuna obuyambi mu ssomero leero tumuyozaayoza ng'omutuuze omuzira olw'okuyamba abalala yadde nga yatandika talina kantu newankubadde muzibe ekyokutuukiriza ekirooto ky'okuba omusomesa kimukoledde ono yasomera ku Bishop Wills Teacher Training College yadde yali kukaguwako okulemesebwa okutikkirwa obote by'okumusosola yabiremesa olutalo we lwaggwa ono yatandika okusomesa bw'atyo n'atuukiriza ekirooto kye Kinubi yalemerako paka kufuna diploma era obwetaavu bwe yasinga kubusanga Kisoga Uganda Foundation for the Blind yali mu mbeera mbi ng'era Kinubi yali afuna okutiisibwatiisibwa n'okweraliikirira ono yafuna obuyambi okuva mu DHL bw'atyo n'azimba ekizimbe okuyamba abaana bamuzibe newankubadde yafuna bakiremesa teyaggwamu maanyi I have a right to special education and a right to good quality education. I really sit and imagine what I will be like if someone really love and protect my rights. Omuntu yenna asobola okuba omutuuze omuzira buli omu asobola okussaawo enkyukakyuka olw'okuba n'ekisa okwagala n'obumalirivu ebintu ebifuula abatuuze abazira ekyokulabirako mu butuufu okutambula mu Kampala tebikyalinga we byali edda ndi musanyufu nti nina akamasiki akabikka omumwa gano mazima nti ensi ebonaabona n'ebikkakka bino biba bisigadde bya bimera ebyafa ebyokebwa ebbugumu okumala emyaka bukadde nga biri mu mayinja okumala ebbanga eggwanvu naye abantu n'amakolero tukozesa petro kolo ne gaasi ebintu ebisaanyawo obutonde era ng'amaanyi amapya ag'enjawulo geetaagisa ekintu Nigeria kyekenkuseemu abantu 96 ku buli 10 bakozesa kerosene amafuta ag'enjawulo n'embaawo naye nga kyekirungi aba Steven Group baguddewo essomero ly'amaanyi ag'enjawulo nga ly'essomero erisookedde ddala mu Sub-Saharan Africa eno abayizi batendekebwa tekinologiya ow'amaanyi ag'enjawulo bw'obanga oyagala kuba green service provider installer makanika oba diida lino ly'essomero ekyokuddibwamu eri abakenkufu ku buli ddaala mu buli ssomo oba ofuna satifikeeti ekiyinza okuyamba mu kutondawo emirimu Nigeria etuba n'enkola y'okubunyisa amasannyalaze amapya kuba awatali masannyalaze kiba kikangabwa ky'amaanyi eri ebyenfuna by'eggwanga kano kalowoozo green energy okugeza ng'empewo n'amaanyi g'enjuba kyekyokuddibwamu bulamu obw'omu maaso bwe tuba twagaliza abaana baffe ensi eyeeyagaza ku
ku nsonga z'eggulire lyaffe ne twasoma wiiki ewedde tetwagenderera kusonga ndwe mu Victory Christian Ministry ng'era tubadde tusaba ekisonyiwo ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya nsigadde nze Lady Slike gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire goberera engoma 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 yes goberera engoma